bayita bare knuckles. Obote bwe yatuuka mu mbeera efaanana bweti yafulumya gye bayita detention without trial act 1966. Mwe yasibira bayingira, mwe yasibira balumu, mwe yasibira ne Beni Kiwanuka yasibira ne Semogereri, mwe yasibiramu ne Badiru ne jajja ow'ekibuli Kabadiru Kakungulu n'abalala. Kakati Mwami Yoweri Museveni talina tteeka mwasibira, kati atuuya n'azikala. Temulowooza nti empologoma tetuuya n'olw'okuba erina ebyoya. N'empologoma naye bw'eba egoba akagabi naye ekola ki? Olwaleero Mwami Victory gye tulina okulwanyisa Museveni aleme gisaanyaawo yonna gy'akuumidde Chairman Nyanzi anoonya wamutwala, kubanga luli abaddewo court martial. Singa kati olwaleero badduse dda bamututte mu general court martial ng'agenze ku joininga b'amasheti, naye kati bayinza mutwala mu general court martial. Amanyi bw'amutwala mu kooti eza bulijjo bano tujja kufaafaagana nabo balina okumuwa bbeeyi obabaga. Zino kooti eza bulijjo zo tujja kufaafaagana nazo. Era kyokula mu lwaleero singiriza tumugambye mwe bano tujja kufaafaagana. Eri magye tetuyinza kukkiriza environment eri magye mu general court martial kujja mu kooti eza bulijjo. Enkya tuddeyo era ku Buganda bano ne bwe banaatugamba buli lunaku. Kakati Victory gye twanga muzike ebigambo byange. Victory gye twafunye tetukkiriza okugiruuzinga nti general court martial yavuddewo, kati tebalina we bayinza oba bakuge bamase wamugamba baani tulina kulwana either babatwale mu kooti ezabujjo tusabe beeyi tulwaniraawo. So ekyo general court martial ffenna tufunvubire kireme okuddawo. Ekisemberayo ddala bwe bubaka Martha Karua bwatuwadde nti ffenna abali wano kyabuntu okubanga tweyagaliza ebifo byonna abamu bye tulimu abalala bye bagendamu na buli kimu, naye ensonga ezo zireme kubanga ze zikulembezebwa. Tubeerenga ekikulembera olwaleero kwetaasaako lukokobe, kubanga tubona mission ne tutatuuka ne 220 mulaba ng'okumpi wano naye olugendo olukyali wano. Kano akaseera bwe tuli muno dictator wasinga okubeerera omubi era abagenda okukwatibwa okuyolebwa bakandidate mbabuulira bangi, naye tugume tugenda kutuuka ku lyengedde. Nkakasa munda bo bennyini balwana nabo bennyini, ekiddako ekigenda okuddirira bo bennyini kubagana bokka na bokka. Nalabye mu palamenti nga babula kwegwa mu bulago eyo Victory, naye bwe twongeramu amaanyi, bwe twongeramu pressure bo bennyini bagenda kubagana bokka na bokka. Tulina okulwana olutalo olwo okwejjako olukokobe luno lwe tulina. Obubaka bwe mbawa ttiimu gye nkulembeddemu okuva Katonga mugirabye n'abalala abatali wano, ffe tuli committed kukwataganira awamu. Era lwaki tulaba oba enkya tuli ku kitebe ky'amanzi, oba Sadamu Gayira tuli ku PPP, oba tuli Luda wa ffenna kasita luba lutalo lwakwenunula, ffe tetuli ng'ojegere zonna. Sebo ne bw'otugamba tujje Magere bwe tuba tusimbula, oba tuli Kasanga tewawona Lebuya Nyuma, oba tuli Lugawa tuli Mataka tuwanolutalo twakabaka wangaale omukama wankulu olutalo nga luwedde tuliyambale olutalo nga luwedde tuliyambale tulizimba we shall never surrender. Never surrender. Thank you. Thank you very much. Webale nnyo North Mayor Yasukwako atenga yakulembera PFF. Kangende mu maaso basewo ne banyabo tuyite General Mugisha Muntu ayogereko gye tuli. Engalo ezaniriza General Mugisha Muntu. Na wiki emu okuvaayo ku makomera. Njagala njogere n'abo abatali wano, abakulembeze ba NRM, abawakati okudda wansi, abawakulu ne bw'omala essaawa 2 mu nnya ng'oyogera tebakyawulira. Ewaffe mu nkola eyo tulinayo olugero, ankola ekigezi. Ne mu Buganda olugero lwe lumu nti ekyagala okutta embwa kisooka ne kitta ki
Kikisiba nnyindo ng'olukwenda kuyita embwa lukigaze nnyindo. But whatever wants to kill a dog first compromises its sense of smell. Abakulembeze bali abali ku ntikko bo tebakyakaga. Era kisoboka nti basobola kugwana mu ngo nga tebakitegedde, tebakyawunyiriza. Yes, Council has corrected. Tebakyawunyiriza. So let's concentrate on those who are below. Hopefully they can still smell. Aba ku parliament, level ya parliament, LC5, LC3, councillors. Abawagizi na members aba bulijjo okumanya nti eggwanga lyaffe ffenna era nabo bantu bakulu abasinga obungi bateekwa okuba nga balaba n'amaaso nti enkyukakyukayo ejja kubaawo, naye enkyukakyuka eyo ebaawo etya ne tusoza eggwanga nga liritya nga likyali wamu. We tutambula kati waliwo obuseerezi bw'amaanyi era Katonda atuweereza amagezi engeri gye tukolamu ekintu ekyo okulaba nti enkyukakyuka eteekwa okubaawo ebeewo n'eggwanga lisigale nga liki liwamu. Bw'oba osoma ku social media ntalo njereere era ebiri ku social media singa bibaawo nga ku streets kutingana kyokka. Mwaba NRM temuli ku maazi the planet, temuli ku munyenye, temuli mu bire, muli wano wansi mulaba ebiriwo mubiwuliriza mubifiiringa okuva mu bantu abalinyiriddwa. Kati okusigalaawo nga temulina kye mukola nga mulowooza nti bino bya opposition, kintu ekitaliimu obuvunaanyizibwa. Kubanga Katonda bw'aba nga tatuweedde na kisa ne kwaba enkyukakyuka, estable waffe enkyukakyuka ng'eri entebenkevu. Olowooza ani anaamanya nti oli wa NRM oba oli ki? When we were fighting in 86, when we cut off Katonga, Masaka surrounded Mbarara. There are two specific areas in Ankole where UPC had really crushed, humiliated DP, Ibanda and Bubesh. So what they were in their, when people are in their homes normally, because people want to fear, want to live. But when they heard that we had surrounded Mbarara, we had surrounded Masaka, we had cut off Katonga, nobody mobilized people, the DPP. Out of pent-up anger, got into their houses, got pangers, and they started cutting down plantation, cutting down all nature of things. And the next thing was start trying to kill people. We had to deploy forces to go stabilize the area. We were still sane at that time. But you had what happened like in Busoga, where there was that chairman who said, if UPC is removed, this is my arm, cut it off. They cut it off. Change which is haphazard, you can easily become a statistic. Even when you are actually you become a target. I think those who are in NRM should be the ones who should be doing more than what we are doing. Ababari mu NRM ndowooza yange
bebandibadde nga bakola n'ebisinga ku ebyo ffe bye tukola okulaba nti enkyukakyuka ebaawo naye ebe ey'emirembe enyigire mu lutalo luno. Tetubasubira kujja ku street bwebanga bayise ab'oku street kubanga sirowooza nti waliwo abalina obuvumu obwo, naye kinoomu oyo ng'ayogera n'ono, abasatu nga batuula, abataano nga batuula, alina omuntu oli mu magye ng'agenda n'amugamba mwana wange waliko line gy'ota crossinga, nibo nga bakuwadde order, mutabani wange wala wange omuliraano kugenda mukuumulira n'omugamba ebintu ebituuse eggwanga lye lisinga, oli member wa parliament, oli LC5, oli LC3. Bwe tukola ebyo Katonda naye n'aterekerako ekisa kye, kisoboka eggwanga lino okukyukakyuka, ate ekiteekwa okubaawo naye ne likyukakyuka nga kuliko ki emirembe. Kyensembyayo nga abakulembeze balangiridde actions zonna ezinaaba nga zibaddewo, tutegeeregane ku kintu kino kubanga oluusi kirimu obunafu nakyo. Abantu engeri gye bali wired tebafaanagana. Kati wano waliko abantu bogamba nti tuve wano tugende ekimu ddala ku poliisi central anaafa afe. Ulire ndulu ntono. Waliko abavaawo awo nga tatidde na katono ne bwe bakuba amasasi ng'asonga. Naye waliko abalala atasobola kukola ekyo, naye ng'asobola okutuukirira omuntu omulala, oluusi wa magye, oluusi wa poliisi, oluusi member wa parliament, oluusi LC5, oluusi LC3, era n'amutuusa mu ndowooza, ate nga nekyo kintu kikulu. Wali oli asobola okuwa ssente nga waliko bwe bakutte bali mu makomera, essente eziyamba family. Waliko lawyer asobola okugenda mu kooti n'awoza emisango gye, ssente n'agiteeka ku bbali n'agenda n'awoza ekyobwereere. Waliwo oli asobola okutwala emmere n'agitwalira abalwadde mu makomera oba n'agitwalira abalwadde mu lwaliro. Entalo za bika bingi. Muve mu ntalo ez'omunda. Oli agenze ku street n'avuma oli atagenze. Awo oba oyongera maanyi oba oleeta obunafu. Oba oleeta obunafu.